Ssaabasajja Kabaka ova mu ssaza ly'e Kyaggwe beeyemu bungi ku mbuga y'essaza lino esangibwa mu Guluumukono okwetaba misinzo ya Kabaka Birthday Run nga gyo gikulembeddwamu Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Biziro era nga omutika w'enkuba akedde okufulemba tabalemesezza kulaba nga beetaba mu misinde gino. Ngaba boda boda twekatidde wamu olunaku olwaleero okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka atulwanyisa akawuka kannawookeera era ababoda boda bwe Namukono district bakoze omulago obutakungula nga tamanyi Ssaabasajja Kabaka tulwanyisa akawuka akamukenya boda boda oye tuba bulijjo mbadde ne bannabyabufuzi bazze mu bungi era nga muli omu obwedda awaga okulaba nga alaga omukwano eri Ssaabasajja Kabaka n'okukunga eri Bannakyaggwe okulaba nga balwanyisa akawuka Mukenenya. Abavuzi ba booda nabo beetabyemu okulaba nabo ne bakunga bannaabwe okulaba nga tebeetabamu kusaasaanya akawuka ka Mukenenya. Abantu bangi basengamu olunywe tiimu eno wogiraba yonna tusazeewo okulabika nti tunyumbira Ssaabasajja kyatera otugamba ffe ng'ababooda tutambula ku booda ate bagamba ffe tusinga abakazi abangi okubira oba okudduukirira oba okulwanyisa omulamu ogulimu nti kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya twasazeewo okudduka ku lwaleero okugula abasajja tubeere abasaale nga tutandika ensonga ezo ez'okulabika nti tukwana ate tubeere basaale n'okulabika nti tuzijjumbira okulabika nti tuziremesa oba tuzimalawo mukono mu Uganda yonna nga Kyaggwe batukidde wano era twebaza Ssaabasajja ebeera obumuli bwaffe kubanga kyekimu okulabika nga ono Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Biziro alaze Bannakyaggwe engeri gye balina okwewalamu akawuka ka Mukenenya nga bagamba obubaka obuva wa Ssaabasajja Kabaka okuba bwe tunatuuka mu myaka gwa 2023 nga twakyawo omuntu n'omu alina akawuka ka Mukenenya. Tukimanyi bulungi nnyo nti omulamu omukulu gugenda eri abasajja okulaba nti baba basaale mu kuziyiza akawuka ka Mukenenya naddala mu kusaasaanira eri abaana abawala n'abakyala. Abasajja mwenna abali wano omulamu ogwo guze kutambula okumala ebbanga. Wano mu Buganda mukkirize ekino kibategeeze nti edisitulikiti 10 ezaali zisooka mu Uganda okusaasaanyamu akawuka ka Mukenenya zaali wano mu Buganda, naye ebibala ebisembyeyo biraga nti kaakati kwezo 10 ezisooka Buganda ekendezezzaako kuliko disitulikiti 3 zokka. Twongere okuba engalo nga twebaza Ssaabasajja Kabaka. Naye ate newankubadde wano mu Buganda zikendedde, tetwagala ate wabweru wa Buganda akawuka keyongera okusaasaana, kubanga tuli mu Buganda ate tuli mu Uganda. Abantu tutambula, abantu mutambula ne mugendako mu bitundu ebirala. Kitegeeza nti tetwagala wano mu Buganda akawuka kabe nga kayongera okusaasaana. Mu mbalirira y'Obwakabaka bwe tunaba tukoze kye tukola okulaba nti akawuka kakendera okusaasaana, tusuubira nti emyaka 2-3 gunaatuukira ng'akawuka ka Mukenenya kufuma kafume wano mu Uganda. Naye kyo tekisoboka kubeerawo gwe nange nga tukoze bye tulina kukola okulaba nti akawuka ako tekasaasaana. Ssaabasajja Kabaka takoma ku kawuka ka Mukenenya kwonna, naye wabula n'endwadde zonna zinamutta ezisinga okutawaanya abantu baffe wano mu Buganda ne mu Uganda. Okugeza Ssaabasajja Kabaka alwanyisizza nnyo okulaba nti fistula akendera mu bakyala. Bannabyabufuzi nga bakulembedde Betty Namoze Bakireko omubaka wa kibuga ky'e Mukono ne Fred Kajimu n'abalala bangi balina obubaka bawadde abantu b'e Mukono okulaba nga bewala akawuka ka Mukenenya.
sola kyebayita okuyeeyereza discrimination eri abantu nga mwekebeza ffenna nga twekebeza buli muntu ng'alaba waakoze eki bw'omala okumanya w'oyimiridde waliyo amakubo 3 gokka agagaana siriimu okutambula ekkubo erisooka kwe kusoma obusisita n'obufaaza n'ogamba nti ebintu bino mbivuddeko bikoze eki bivuddeko mbyewummuza okiwulidde ekkubo eryokubiri kwe kufuna munno mu bufumbo obutuufu ne munyweraganirako okutuusa okolaki nga mwemanyi babiri mwekka ekkubo eryokusatu eryo omulabirizi eyatuva ku maaso Kawuma yagamba nti kale bw'oba osiriwadde ate togwagwa wala era eryo baliyimbamu n'akayimba siikana akanyonyi siikana ikonto edimansi togende kotiyo togyerabira bw'oba osiriwadde tokola ki togwagwa wala yambala ekotiyo yambala ki ate toyimba bino ebyasebata munewunya erunayida okunsuuza engabo era ffe tudduse obusozi tubulinnye obukaluba ne tufaako ebiserengeto ne tugenda mu maaso ebifuba ne bibuguma naye byonna nga tubikolera kabaka waffe njagala obakulisaayo mwenna kakasa nti mukono yaffe egenda mu maaso kakasa nti mukono waffe ekikopo kijja wano mukyagwe tujja kireeta era mukono yaffe tugenda okuleeta obukulembeze obw'enjawulo obukulembeze obutugatta ffenna owamu obukulembeze obukolera owamu obukulembeze obusakira owamu tulabe nti embeera z'abantu baffe buli omu zikyukako twagala mu ngeri enjawulo okuyozaayozera n'okusabira Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 7 egy'ekitiibwa ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Abantu b'emikono omuli abasuubuzi n'abantu ab'enjawulo balina obubaka bawadde abantu okulaba nga beewala akawuka ka Mukenenya era nga bonna badde beetabye ku misinde gya Kabaka Birthday Rally egibadde mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ayise bufu bwangu wangaala ayimuza ngoma Ssaabasajja Kabaka zegowulira jonkera bwatonze musajja wo Yonasaani Kabooba Ntulume nga nze sipiika w'essaza lino ery'e Kyaggwe olwali tuli mu bino tuli mu kusanyuka kubanga mukama wange owezezza emyaka 7 nga mukama akukuumye nga mukama akukozesa ebyenjawulo ne ku mulundi guno mukama wange okikoze bw'otusimbudde naddala ffe abasajja okubeera ensonga mu kulwanyisa ekigambo kino ekya siriimu wamu n'abalenzi mukama wange nga bwetugirumiza mannyo tugenda kukola obutaweera emisinde tugidduse ate tukozeyo ak'enjawulo Ssaabasajja otuwadde ekire ky'enkuba tetufunye ebbugumu obwadda tudduka nga bwetweweera netumanya nti ayi Ssaabasajja Kabaka olagidde tusimbudde ayi Ssaabasajja tugenda kulwanyisa endwadde eno eya siriimu tetugenda kussa mukono ate n'okubuulira bannaffe abalala obukulu bw'ensonga eno n'okusomesa abaana abato obukulu bw'ensonga eno kubanga abavubuka abangi balula nti byakusaaga naye ng'obulwadde bwa siriimu gye buli era bulumira ddala. Ekyamazima okubaza Ssaabasajja Kabaka n'okumukulisa tumuzayoza emyaka 7 egy'amazaalibwa naye atukoze bulungi bwaleese omulamwa ogwa kulwanyisa siriimu. Ekyamazima n'owokeera siriimu atuggyeko bannaffe bangi batufuddeko naye guno omulamwa mukulu nnyo ng'abasajja okukulemberamu okulwanyisa siriimu kitukoze bulungi nga mu kwesomera abantu baleese abantu balaba bangi nnyo bali mu kudduka okubeera abalamu wadde enkuba etonnya abantu bali mu kulwanyisa ndwadde abantu bali mu kulwanyisa okulaba nti tuba balamu era tusaba Ssekiboobo kisinga buli weekend ateekerawo ekintu nga kino buli weekend tujja wa mukaaga netujukajuzaamu tukola physicals okubeera abalamu saba tuyanzeege zenganze mukwetaba kuno kutuyamba okubeera awamu nti wabaayo abamu nga tebeesobola naye kuno okudduka kubayambako okubeera fiti mu buli kye bakola era ti obulwadde bwa Mukenenya bukendeera era tukubirizayo abalala nabo bajje batwegattengako. Nze nga nze neesabye nti mu kudduka kuno nti nange nsobola
nti nange nsobole okusanyusa bannange bajja okunegattako mu kuno mu ekyo kye bateekamu nti tulina okulemesa obulwadde bwa mukenenya. Emisinde gino ate n'okumiyozayiza olw'okweza emyaka 7 egy'obuto nga mukono ate era nga Kyaggwe nga bakulembeze naffe twetabye awamu mu misinde gino nga tugumiza omulamwa ogw'okubiriza abaami bano bonna okubeera nti bettanire ne babeera basaale mu kulwanyisa akawuka n'ensasaanya y'akawuka ka mukenenya mu misinde gino. Twebaza nnyo maaso mooki olw'okulengerera ewala. Ayi Ssaabasajja wangaala. Aya.